Mu kiro ekikesezza olwaleero enguudo ez'enjawulo ezolekera ebifo ebyategekeddwamu okusinza n'okuba ebiriro ebiyingiza abantu mu mwaka 2023 zikwatiridde wakati mu kwesunga okuyingira omwaka. Aba Wakiso Town Council abasumba bonna mu Town Council ab'ekkanisa ez'enjawulo abeegattira mu kibiina ekibagatta ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches ezisobye 30 bagande mu kisaawe kya disitulikiti e Wakiso okuyisa abantu mu mwaka. When the Bible said that I shall restore to you the years, whenever I find a person fearful to say out their age, it's a sign that they feel their years which they are not. When those years were eaten by something, you might bano bakulembeddwamu overseer waabwe Ayiya Ssenyonjo bakuutidde abantu obutamala gakyusibwa olw'ebyetaago ebyensi omuli n'enjala okubaluma nga bwe kyali mu muggalo kubanga Katonda mweteefuteefu okubayamba. Abantu nebaluma ne batandika okunoonyereza emmere mu bitundu ebyenjawulo so kati ku mulundi guno tusazeewo nga bwe tukomyewo tusaba Mukama addemu ayimusa okukkiriza kwaffe ate era akunyweze. Ye omusumba w'ekkanisa ya Destiny Bridge e Wakiso Solomon Muleme ayogedde ku makulu g'okuyingira omwaka mu Katonda nga kiba kya buwanguzi era nga weza omwaka guno bagenda okukola butaweera okulaba nga bakyusa abantu. Ng'omwaka gutandika kitegeeza tugenda kuwangula mu linnya erya Yesu. Ate ffe ng'abalokole omwaka guno tugenda kukola nnyo tukulembeza mirimu tukulembeza okulaba nga buli muntu yenna ategeera Katonda, abantu bave mu malogo, abantu bave mu byekweraguza bategere Katonda ow'amazima. Luka 1:37 etugamba tewali Katonda tewaliwo kintu kyonna kitasoboka, ebintu byonna bisoboka eri Katonda. Wano oluvannyuma bayingiza abantu mu mwaka mu kusinza nga n'ebiriroliro tebibuzeewo.